Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LF256 mugende maaso n'ogyegattako olwaleero bayitidde emyezi mu lulimi Oluganda abasinga mugimanyi mu Luzungu njagala tugirabe oba ngibabuulire mu lulimi Oluganda nga bwe mugenda okuwulira. Njagadde tutandike ng'omwezi ogusooka guyitibwa GATONNYA. GATONNYA mu Luganda, mu Luzungu guyitibwa January. Omwezi ogwokubiri guyitibwa MUKUTULA NSANJA. Omwezi ogwo mu Luzungu guyitibwa February. Omwezi ogwokusatu guyitibwa MUGULA NSIGO nga mu Luzungu guyitibwa March. Omwezi ogwokuna mu Luganda guyitibwa KAFUMUULA MPAWU, mu Luzungu ne guyitibwa April. Omwezi ogwokutaano guyitibwa MUZIGO, mu Luzungu ne guyitibwa May. Omwezi ogw'omukaaga guyitibwa SSEBAASEKA, mu Luzungu ne guyitibwa June. Omwezi ogw'omusanvu guyitibwa KASAMBULA, mu Luzungu ne guyitibwa July. Omwezi ogw'omunaana mu Luganda guyitibwa MUWAKANYA, mu Luzungu ne guyitibwa Augusito. Omwezi ogw'omwenda mu Luganda guyitibwa MUTUNDA, mu Luzungu ne guyitibwa September. Omwezi ogw'ekkumi mu Luganda guyitibwa MUKULUKUSA BITUNGO, mu Luzungu ne guyitibwa October. Omwezi ogw'ekkumi n'ogumu mu Luganda guyitibwa MUSEENENE, mu Luzungu ne guyitibwa November. Omwezi ogw'ekkumi n'ebiri guyitibwa NTENVU, mu Luzungu ne guyitibwa December. Gyegyo emyezi gyaffe mu lulimi Oluganda nga bw'ogiwulidde. Njagadde mbeere nga ngibabuulira mubeere nga mugimanya. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LF256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Mbeere bulungi, mweraba.